Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe ensimba gy'osimbamu ka Rosemary. Rosemary ono osobola omusimba bulungi nnyo n'amera wadde tofunye endokwa n'ofuna bufunyi kati n'omenya bumenya kati kaba kajja kukwata bulungi nnyo akule bulungi nga bw'ogenda okulaba. Kati mufune singa ofunye w'omusanze menyako akati okaleete nga bw'olaba. Akati k'olaba ako nga bw'okalaba okasimba mu ttaka kaba kajja kumera bulungi. Ndowooza okalaba bw'okafuna nga bw'okalaba wadde tekuli mirandira gwe kafune nga bw'olaba ako. Bw'omala okukafuna katereeze bulungi beera ng'okafumita mu ttaka naddala we wagonda oba okafumita nga bw'olaba kaako nkafumise mu ttaka. Bw'omala okukasimba mu ttaka bw'otyo kafukirireko amazzi. Bw'omala omusimba osobola omufukirira amazzi naddala ng'omusana mungi naye enkuba bw'eba etonnya muleke tomufukirira kuba ebiseera ebisinga afa nnyo amazzi we gayitirira kati ako kavunda. Kati nga bw'omulaba yuuyo akutte kitwala wiiki 2 ajja kuba akutte bulungi nnyo. Omusana we guba mungi beera ng'omufukirira amazzi naye enkuba bw'eba etonnya tomufukirira muleke amazzi we gayitirira amangi g'omuwa aba ajja kuvunda akati k'osimbye mu ttaka. Bw'otyo oba osimba Rosemary ajja kukula bulungi nga bw'omulaba yuuyo akutte. Just gwe funa kati n'olwekuba tekuli mirandira kafumite mu ttaka ewagonda omuleke mu wiiki 2 agenda kuba akutte bulungi. Bw'otyo bw'olina okusimba Rosemary. Wano njagadde nkulage nti osobola okumusimba n'oba tofunye endokwa just n'omenya bumenya kati osobola okukasimba mu ttaka kaba kajja kukwata bulungi nnyo. Bwekityo bwe kirimu abali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.